Essula ey'okubiri. Naye tubeegayirira abooluganda olw'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'okukuŋŋaana kwaffe gy'ali, obutasagaasagana mangu mu magezi gammwe, newaakubadde okweraliikirira, newaakubadde olw'omwoyo, newaakubadde olw'ebbaluwa efaanana ng'evudde gye tuli, nti olunaku lwa Mukama waffe lutuuse. Omuntu yenna tabalimbanga mu kigambo kyonna kyonna, kubanga olunaku olwo terulijja wabula ng'okwawukana kuli kumaze kubaawo, era omuntu oli ow'okwonoona ng'alimala okubikkulwa. Omwana w'okuzikirira aziyiza era yeegulumiza okusinga buli kintu ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa, n'okutuula n'atuula mu yeekaalu ya Katonda nga yeeraga yekka nti ye Katonda. Temujjukira nga bwe nali nga nkyali gye muli nababuulira ebyo? Era ne kaakano ekirobera mukimanyi, alyoke abikkuke mu ntuuko ze. Kubanga ne kaakano ekyama eky'obujeemu weekiri kikola, wabula kyokka aziyiza kaakano okutuusa lw'aliggyibwawo. Awo omujeemi oli n'alyoka abikkuka, Mukama waffe Yesu gw'alita n'omukka ogw'omu kamwa ke, era gw'alizikiriza n'okulabisibwa kw'okujja kwe. Naye okujja kw'oyo kuli mu kukola kwa Setaani n'amaanyi gonna n'obubonero n'ebyamagero eby'obulimba, n'okukyamya kwonna okutali kwa butuukirivu eri abo ababula, kubanga tebakkiriza kwagala mazima balyoke balokoke. Katonda kyava abasindikira okukyamya okukola bakkirize eby'obulimba, bonna balyoke basalirwe omusango abatakkiriza mazima naye abasanyukira obutali butuukirivu. Naye kitugwanidde ffe okwebazanga Katonda ennaku zonna ku lwammwe, abooluganda abaagalwa Mukama waffe, kubanga Katonda yabalondera obulokozi okuva ku lubereberye mu kutukuzibwa omwoyo n'okukkiriza amazima, bye yabayitira n'enjiri yaffe olw'okufuna ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Kale nno, abooluganda, muyimirirenga era munywezenga bye mwaweebwa ne muyigirizibwa, oba mu kigambo oba mu bbaluwa yaffe. Naye Mukama waffe Yesu Kristo yennyini ne Katonda Kitaffe eyatwagala n'atuwa okusanyusa okutaggwaawo n'essuubi eddungi mu kisa, abasanyusa emitima gyammwe aginywezenga mu buli kikolwa n'ekigambo ekirungi.